Uganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abooluganda. Mbalamusizza buli muntu ssekinnoomu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nate era neebaza Katonda olw'ekiseera kino ku lwaffe ffenna. Bwe ntyo nziriza Katonda ekitiibwa, Katonda olwazi olw'edda n'edda maanyi gaffe era kwagala kwaffe. Amazima atufiisizzaawo era atuleseewo nga tuli balamu. Tatuleseewo lwakubanga tuli balongoofu oba tuli batuukirivu, wabula tukwatibwa kisa. Bwe ntyo nsaba Mukama atuyambe okumanya n'okutegeera. Abooluganda, nsaba Mukama atuyambe tugonde mu kiseera kino eky'oluvannyuma. Okulabula kungi, ebintu Mukama bingi bye tubadde twagendamu by'atayagala. Naye buli ky'owulira owooluganda tokakanyaza mutima gwo, naye gonda, kuba gy'onaakoma okukakanyala ekinnya kyo ekya Geyeena kyeyongera kubanga kigaziwa. Naye bw'onaagonda, Mukama bw'otyo bw'onaalaba ekkubo lya Katonda. Mukama abampeera ekisa mu linnya erya Yesu. Abooluganda, leero twayogeddeko ku ngeri y'okulwala abakyala nga Mukama atugaana okukozesa pads lwa nsonga zibeera marked ne 666 ate ne pampa z'abaana. Bwe kityo Mukama ate leero abakyala n'abaami mulina okuba nga musapootinga oba nga mugondera Mukama ku lw'abakyala bammwe. Era omukyala bw'owulira ne bbaawo alina okuba nga akola Katonda nga bw'ayagala. Kubanga togenda kugenda mu ggulu ogenda ogambe Mukama oba ogenda ofe Mukama agenda kubuuze lwaki wakola kino. Togenda kugenda ogambe mu maaso ga Mukama nti nakikola lwa bba wange. Ogenda mu Geyeena bwe kiba nga kibi. So bakyala bannange, mbasaba tugondere Mukama mu mbeera yonna. Buli muntu ssekinnoomu obubaka gye bujjire, oba musajja oba mukazi. Kati leero buno obubaka bugende nnyo eri abafumbo. Abafumbo. Mukama leero atugamba nti abakyala bwe tuba tugenze mu periods oba mu myezi oba mu mwezi nga tulwadde, buli mukyala Mukama takwagala ku kitanda kya bbaawo. Abafumbo mmwe Katonda bayogerako nga ggwe omanyi oli mu bufumbo butukuvu. Mukama takwagala kuba. Weewaawo katusookere mu Ngero 29 olunyiriri olw'18. Bayibuli eyogera n'egamba nti awatali kwolesebwa abantu basuula okuziyizibwa, naye akwata amateeka alina omukisa. Abooluganda, Mukama atuwa okwolesebwa tuleme okubula mu maaso ge, naye tumanye ebyo bye tubadde tetumanyi. Ate tutambulire mu mateeka ga Mukama tusobole okuba nga tulaba omukisa gy'ali. Weewaawo abakyala abafumbo, Mukama agamba abakyala omuntu bw'otuuka mu mwezi oba mu nsonga zo olina okuva ku kitanda, toyina kusula na bbaawo okumala ennaku 7. Ebintu bino abasumba tebabitugamba ebisinga oba abamu babibagambye fine, naye Mukama atulabula tukomewo kubanga twabula. Bw'osoma Eby'Abaleevi 15:19 okukkirira wansi, Baleevi 15:19 okukkirira, Bayibuli eyogera n'egamba nti era omukazi bw'anaabanga n'enziku ye mu mubiri gwe nga ya musaayi, anaamalanga ennaku 7 ez'okweyawula kwe, na buli anaamukomangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Olwabiri, na buli kintu ky'anaasulangako mu biro eby'okweyawula kwe kinaabanga kitali kirongoofu, era buli kintu ky'anaatuulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. 21, na buli anaamukomangako ku kitanda kye anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. 22, na buli anaakomanga ku kintu kyonna ky'atuddeko anaayozanga engoye ze, anaanaaba mu mazzi. Olwabiri era ayogera n'agamba nti na buli anaakomanga ku kintu kyonna ky'atuddeko anaayozanga engoye ze, n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi.
era 23 n'agamba nti era bwe kinaabanga ku kitanda oba ku kintu kyonna kyatuddeko bw'anaakikomangako anaabanga atali mulongoofu kutuusa akawungeezi. Ne bw'oba osomye Olw'abulumenya lwogera nti era omusajja yenna bw'anaasulanga naye n'obutali bulongoofu bwe ne buba ku ye, kale anaabanga atali mulongoofu ennaku 7, na buli kitanda ky'anaasulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. Abafumbo Mukama abalagira okweyawula ku babba bammwe nga mugenze mu nsonga zammwe ng'abakyala. Okumala ennaku 7 funa woosula nga toli ku kitanda na bbaawo kubanga obeera obalibwa atali mulongoofu. Paka ennaku 7 omale okuwona okutereera olyoke okomewo. Omuntu osobola okuba ng'oyisa mu nnaku nga ezizo ziba nnyingi, ennaku zonna z'omala mu nsonga oyina mu kumala kuwona olyoke olinnye ekitanda kya bbaawo. Mugondere bannanga amateeka ga Mukama kubanga abantu abamu kubanga Mukama leero ali mu kututereeza. Kubanga abantu abamu bwe bawulira amateeka nga gano bagenda ne bagamba nti kati bwe tuba nga tugoberera amateeka bwe tuba nga tuteekeddwa okugoberera amateeka kati olwo Yesu Kristo aba yafiira ki? Abooluganda, Matayo 5:17 eyogera n'egamba nti temulowoozanga nti najja kudibya mateeka oba eby'abannabbi, sajja kudibya wabula okutuukiriza. Yesu teyajja kudibya mateeka wabula okugatuukiriza. Tugondere etteeka lya Mukama eryo abakyala ffenna n'abasajja mubeere nga mugonda ku lwa Mukama eri abakyala bammwe kubanga tteeka lya Katonda. Tuleme okulimbibwalimbibwa abooluganda mu mbeera yonna, wabula tuwulire Katonda ky'atugamba kubanga Mukama alikutuzzaayo mu mateeka ge nga bw'ayagala bwe tuba tutambula oba bwe tuba tutwala obulamu. Bw'atyo Mukama ayongera okutugamba nti abakyala mu nsonga zaffe tuteekeddwa okuba nga tusula mu bisenge bya njawulo, tuteekeddwa okwawula ebitanda, tuteekeddwa okuba nga tetusula baami baffe bwe bali paka ennaku z'okulwala bwe ziggwaako. Omukazi olina okweyawula ng'olwadde ku bbaawo. Temuteekeddwa kusheyaringa buliri oba kusula ku buliri bumu okumala ennaku 7 kubanga obeera toli mulongoofu. Abasajja mubeere ng'ekyo ekintu mukikwasaganya ne bakyala bammwe. Muleme okugoba abakazi kubanga mugenda kuba mukoze omusango mu maaso ga Mukama, wabula instead oba ekisinga muteese mugondere Katonda ky'ayagala kubanga yennyini buyinza ate yennyini bulamu bwaffe. Ate kati essaawa tuli mu ssaawa esembayo tukolerera ggulu, anyooma okolerera Geyeena kubanga buli kibi ky'okola ekinnya kyo ekya Geyeena kyeyongera kugazibwa. Abafumbo era mu making sure mulafube okulaba nga ne bwe muba nga mutuuse okwegatta, bwe mumaliriza okwegatta ng'abafumbo mufube okulaba ate nga mukozesezza sitayiro emu nga Katonda bwe yabagamba gye yatonda, mwami kubeera waggulu ku mukyala we. Bwe muba mumaze okwegatta mufube okulaba nga munaaba. Ago gonna mateeka ga Mukama. Munaabe, mwambale bulungi, abafumbo mulekerawo ssula obwereere. Mulyoke mugende mwebake. Mulekerawo okusula obwereere abafumbo. Ebyo basenga bye babasomesezza bannange tuve mu makubo g'ensi. Mbwe omukazi simanyi tosula na bbaawo ng'oli mu ngoye. Ebyo Mukama tabyagala, yeekaalu ye ayagala ng'eri covered. Abakyala ebitambaala byammwe ne ku mutwe birina okubeerako yadde nga kiro nga mugenda okwebaka. Ekitambaala kyo kirina okubeerako 24/7 ku mutwe kubanga oli mukyala, okweyawula ku musajja yateekeddwa obutasiba ku mutwe yekka. Abakyala tugondere Mukama, abasajja tugondere Mukama, abaana ba Katonda tugonde kubanga bwe tutaagonda ekitala kyakulya. Bino ebintu tubyogera, Mukama abitugamba, naye awulira n'otakola Geyeena ekulinze kuba ye yasamya emira buli katikitiki na buli kaseera. Nga bwe mulaba abantu enfa, okufa tekulabula ate tekuyita muntu yenna, naye kujja buzzi ne kukusisinkana. Bino ebintu abantu abasinga tubadde tetubimanyi naye Mukama atuzzaayo mu mateeka ge. Kyova olaba ng'agambye nti sajja kudibya wabula yajja kugatuukiriza. Kati abo abalowooza nti bw'aba Yesu yafa ku musaalaba tewakyali mateeka, bannange tebabalimba.
Mukama ayagala amateeka ge gatuukirire. Tugonde mu maaso ga Mukama, tukole Katonda ky'ayagala. Mukama abanjagalire, awulira tosirika bbaako gw'ogamba, kubanga munno bw'anaafiira mu nsobi omusango gujja kusinga. Mukama abawe okugonda, kuba yagamba emitima egikaluba ng'amayinja gigonza n'agifuula egy'ennyama. Tuleme okwekulumbaza ng'abatamanyi nkwe za Sitaani. Tuve Sitaani gy'abadde atubulizza. Awulira nga toli contented ne message zino, fukamira onoonye Mukama, kubanga ye tasirika ate teyeebaka ate tabongoota, abeerawo okweraga abo abamunoonya. Mukama ajja kwongera okukubikkulira, akumanyise ky'ayagala, oleme kugenda mu ggeyeena nga otegedde amazima, kubanga n'abatategedde mazima, Bayibuli egamba nti obutamanya tebukuggyako musango. Kati bw'oba otegedde, kikuyamba okukola ate n'okugondera Katonda ky'ayagala. Mukama abanjagalire, nate era abampeera omukisa mu linnya lya Yesu. Tukole, tulwane. Mukama tumuwe 100 ku 100, si 99, naye nga tumuweereza, tumwagale, tumulage okwagala kwaffe, kubanga bangi twogera Mukama tumwagala, naye Mukama ayagala tumwagale n'ebikolwa, so si na bigambo. Buli omu ke kana akaseera olage okwagala kw'oyagala Mukama waffe Yesu. Buli ky'owulira kite. Buli ky'owulira ky'atayagala kiveeko, kweko okwagala kw'ogenda okumulaga nti omwagala, ng'olese ebintu by'ensi byakugaana byonna. Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina.